president abadde nga akuba nnyo swasa eyo agamusoma swasa simanyi swasa buli gyagenda okwogera kuba obungi abali ku market kati yagala mu abasoma kati kikulaga nti acts z'amaanyi olwa omukyala wa swasa bw'atadde eggwanga ku bunkenke akadde kano kikulaga nti kintu ky'amaanyi obukadde 97 yagambye bw'afuna less than 50%. Mugamba unensibi zenfuna musogerera nnyo biki wano bagambye nti olunaku lwabagenze ku mulimu bo obukadde bwe bubirimu emitwalo 9 buli ssaawa abafuna emitwalo 36 mu 2025 buli ddakiika abafuna nusu kakaaga abana babale naye kyebuuzibwa eddakiika eyo abagikozeemu Uganda ina ssente nyingi ekyongera ku kitongole naye njagala kusaba mutima mulungi ensonga ng'ezo ezireetera munnayuganda okubleedinga naye nga bleedingira munda zandibadde tezireetebwa nnyo bwe zityo mu mawulire especially bwe ziba nga tezigenda kufuna solution. Omanyi kati wano mu Uganda tubadde ne incidences mpitirivu naddala bwe kituuka ku nsimbi y'omuwi w'omusolo n'owulira nti gundi yabulankanya bweziti gundi yabba bweziti gundi yakola bwati naye ng'ate olaba nti tewali bibonerezo bikola ki biweebwa bantu bano bannange bannaffe bannakibiina kya NRM si be bali mu bukulembeze si be bali mu gavumenti ensonga eyo yandibadde erowoozebwako kigambo kye mbadde ngenda okozesa kyandibadde kizito naye keekadde ensonga eyo erowoozebweko ebyo byonna bikwekulwa oba bivaayo biwulirwa bannayuganda wakati mukadde ak'okunyigirizibwa abantu balina ebizibu ebiri emotional abantu balina ebizibu ebiri financial abantu balina ebizibu ebiri spiritual kwegamba byonna bw'obigatta katoga alipoota zaafuluma wano nga ziraga nti abantu batambula beeyogeza bokka bannange issues bwezityo bwe ziba nga tezigenda gonjoolwa nga tewali kyankomeredde kigenda kuteekebwawo zireme kuvaayo mu mawulire bannayuganda zitegeera otherwise ennyindo bw'oginyigiriza fedde nze awo tuyinza obutakkanya naawe ku nsonga ey'enjawulo okujjawo ng'ensonga egenda kutabangula ggwanga awo omuntu oba oli awo naye bwe tuba nga tulina ne ministry evunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya n'okulungamya eggwanga bibino ebigwa mu kutegeeza eggwanga okutegeeza abantu biki ebigenda anti obuzibu bwange buli wano tebatutegeeza ku bintu bitalina solution kuba bulijjo batulaga ababbi ne babaleka nga bayina solution weeri bo bakulaze whistleblower avuddeyo njagala kutukiza auditor general's report yaboneraga yeyo lipooti yennyini auditor general yagenda n'atankula ebyali mu KCCA ku mulembe gwa Jennifer Musisi kyekyakolebwawo ku ssente empitirivu ezaasaasana naye nga gw'omulimu tewali kyakolebwawo ojjukira lipoota y'abamugemereire bwe yamala okunoonyereza byonna ebyaliwo n'akola recommendations kiki batugamba kati ye abategeezezza eggwanga baba bakoze ogwabwe anti bw'otutegeeza gwe notabafuna kyokola tukikulekera gwe olaba kibakola kigenda bulungi mu maaso n'okutwala eggwanga mu maaso and then mugende mu maaso tolaba nti waliwo abakungu abakubwa empi mu masinzizo ogenda kulaba abantu kati nga badduka ng'alingiza wati mu supermarket n'akola mugeze mu kuba abantu bannaffe abakulembeze sibagamba bakuba naye kakati abakulembeze we bituusa akadde kano abantu mubasigamu omutima ogwa temutufaako bw'oyogera n'abantu 10 munana bajja kugamba nti akasitanfuna akawunga kangenze nga nkola ki nga mpowa amakulu gaakyo nti kaakati buli muntu alinga ng'eyafuna omutima ogwefaako yekka na yekka so nga Uganda twandibadde bumu twandibadde kitole tosobola kuvaayo n'otulaga alipoota bwetyo nga munnayuganda ajjukira ensonga z'ettaka ze zikyasinza okukola ki okututawaanya omanyi abantu bameka abateekanga essuubi mu kyalo eyo bamugemereire ng'atuuseeyo abo bonna essuubi lyabwe ne baliyiwamu amazzi bwe papa bino ebintu bineeno ndowooza ate eyo invisible hand ejja mu bintu bino nga bigenda mu maaso twalenga Dr. Musenero just ennaku 2 zokka ne bagamba Declared General tomugamba ko wadde kakati no tetumanyi kigenda kuddako tulaba halbalu etambudde etambula tuliawo omukyala avayo okulwanyisa enguzi ne bamugamba nti bwe ziba nga ziri wano ate ne mutugamba nti fe abantu ba bulijjo ffe tulemesezaawo enguzi naye ng'ate oli agira kibayita political will mu Luganda kyeki political will kyeki mwe mwa musajja w'eka bukunge
tugenze byabufuzi ano ngamba omutima ogw'ebyebufuzi ogulwanyisa ekintu kino okuteekamu abantu bassaamu amaanyi gaabwe gonna gonna naye bw'ojja n'owotali ng'omulundi gumu n'ogamba nokiwamu amazzi kitegeeza byonna by'abeera akoze era ndowooza katumala boogeza amaanyi isho yange eri awo nze abadde alina essuubi nga ndaba nti ono bamutwaliriza nnyonnyole emmese zikomyewa kubanga covid-19 ffenna tukwatako ogenda okuwulira nga n'ogamba kaakati emirundi mingi ojjukira buli omuntu buli lwaleeta amazzi n'oyiwa ku muliro wabaawo evva erikola ki erimuka naye kaakati gano amazzi agayibwako tewali kyali kiyimuseewo wadde tubireka ne tugenda ku social media buli ssaawa buli ddakiika afuna kakaaga buli afuna bw'ati naye nga jjukira wakati mu kwogera ebigambo ebyo byonna akadde kano wetwogerera waliwo omuntu akutuse enjala wetwogerera waliwo omuntu eyataataganyizibwa amataba mu bitundu byeri nga tannafuna waali wegamba eggwanga engeri gye liyimiriddemu ennyindo tekyetaaga kunyigiriza nnyo ebiri mu Uganda byo ndowooza ku bibaddewo n'ebitambula akabbaamu kakyali katini anyway kale katulekere bannaffe ba CID banoonyereze ebinaavaayo tunaabira babinaaba ku kibiyamba eno tegenda kukalubiriza jeno jenaani jeno katumba ate atya yeye yeetuma naye bujagati najagamba nange bantuma eri order president egifuuka tteeka nga mwana muweekintu kati ye tuneesootinga oluvannyuma anti bano bagamba nti kiringanga ndowooza ebiseera ebyakalo bagamba oyo abeereyo tujja beera mukubenga yakolakitatements zonna zonna zemukola ziraga nti akakiiko kano kagenda mu maaso n'okubanga oba oli awo kagezaako okunyiganyiga omukyalo ono Jennifer abeeko nekyavaamu but ahead awo ndabawo olujegere kubanga jeno bw'amala n'agamba nti nze nalaba bbaluwa eyawandiika ebbaluwa naye agenda kujja mu kakiiko annyonnyole lwaki yalikomendinga omukyalo ono ekkola ogwayo CID ani agitwala watwala ebiwandiiko bikyamu kubasabira omulimu naye nkubuule bwe babiwandiika mu gavumenti eno abaana bakola mu yafiisi ezitalize by the way that's why tukane mu ofiisi nga omuntu ateekeddwa okukolako omulaba yeebadala bwebadazi tafaayo naye omuntu nga wasaba omulimu ne bagukuwa never era omuntu afunye omulimu nga ddala obadde ogwanidde ogufuna n'enkola ey'omulimu era erabika omuntu gabagambe nti ogira obeera awo n'enkola era erabika otuuka mu ofiisi omuntu okukolako nga kwebaddalako webadazi nogamba ne ono ethics ze zamugamba ki wali otuuseeko akaseera ng'olina ekintu ky'oyagala okukola naye ng'abaliwo bonna bonna tobalaba mu busobozi n'ogamba nti Matumbu agira atuula awo mu ofiisi nga gwokimanyi nti Matumbu agenda kutuula mu ofiisi naye nga gwogenda kubeera eno nga gwakola ki okyogeddere Matumbu tagondoosa ga musazi kale kati kiveeko ekyo tukola ekirala tugende ku nsonga endala oba oli awo naye nga bannaffe nga twagambye jjo nti okulira emisango gya muyimbi munaffe Robert Sylvester Kelly egyatandise omwana oli Jane gwe twagambye avuddeyo naawa obujulizi naga tajjukira mirundi emeka omukulu ono gyamukulusanya ku myaka egyali emitenyi ebifaananyi bivudde ne batwala mu kooti nga biraga nti yali akyali mu high school ku myaka 13 gyokka omukulu n'atandika okubeera nga yeegadanga naye nga emisango giri mu kikago eyo naye giri emyaka gyo 3 akyagisaavinga emisango egyo gyamuggulwako n'okumusingisibwa mu ssaza eryo ate erya New York nga bwetulinda bino ebyawano nebiri ebyeri nabyo ensonga zitambula era munnaffe Sylvester Kelly tumanyi bwagenda kubanga ate asimatuka emisango gino egyatandise olunaku lwajja okubeera nga giwulirwa mu kikago eyo kiba ekyokulabirako eri abaana kati tumanyi nti muli waka abali ku Salt TV Katonda bw'aba akuyambye ne weezuula n'obaako ne talent oba oyimba oba oli wa sports oba oli waki tekitegeeza nti okozesa talent eyo gy'oba olina ate okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'obusiiwufu bw'empisa mumanyi okulowooza nti kakati obeera oguddewo oluggi olw'okozesa ebiragalalagala akadde katuuka mukwano ate n'oba ng'olina okubiweera embalirira so mugende mukozese talanta naye ate mu mutima mulungi eggwanga erya Kenya lyandibanga lituyiseeko mu nsonga z'ebyobulamu we twogerera kaakano naddala ab'ebyobulamu bavuddeyo ne bategeeza nti kyetaagisa okuteekawo price ceiling ndowooza ensimbi ezikyasinza okuba ennyingi ezinaasasulwanga mu kujjanjaba ekirwadde ekya kkookolo ekiyitibwa kansa mu luzungu okusinziira ku kunoonyereza kulaze nti bannakenya bangi bagenda mu maaso n'okutawaanyizibwa ekirwadde kino naye nga bangi ku bo tebasobola kugenda kufuna bujjanjabi obwe bateekeddwa okufuna olw'ebisale ebitakwatagana
mu bitundu ebyenjawulo gye babajjanjabira. Kakati bagamba nti ekizibu kino bakinogere eddagala nga bakola bwe batyo. In fact waneno batugambye nti abantu abasoba 40,000 mu ggwanga erya Kenya we babonaabona n'okufuna ate treatment ey'ekirwadde kino ekya kookolo. Jjukira nti waneno ffe mu Uganda tulina Dr. Yesenfuka akola eddagala eriwonyeza ddala ekirwadde kino ekya kansa okusinziira ku abo abavuddeyo ne bawa obujulizi ku ddagala lino eno. Naye n'okutuusa olunaku olwaleero ensonga ze zandiba nga tezinaba kutereera bulungi ate okubanga naffe waneno Uganda atukola eddagala erisobola okujjanjaba abantu baffe awatali mbeera ya dduka. Waaw, tugendekera ku mulirwano gy'ova ku ggwanga erya Kenya nate omukulembeze ali Uhuru Kenyatta kinoganyiza nti okukyusa obukulembeze kugenda kutambula mu mirembe owatali nate mbeera ya kuzoganya oba oli onakwewa musaayi. Bino agenza okubituukako ng'ali mu mapango wa pulezidenti gy'atula wali mu kibuga ekye Nairobi agenda mu maaso n'okuba nate nga sisinkanye bannaddiini abadde bakulembeddwa ba archbishops ab'enjawulo okubadde Martin Kivuuva Saakati ne Sheikh Yusuf Nasul Maki. Nebya kinoganya nti kyakoze naddala mu kutwala eggwanga erya Kenya mu maaso kibadde kirungi kyereere bwe kituuka ku nsonga y'okukuuma emirembe, mu nsonga y'okulaba nate nga tewali ntalo, era n'abasuubiza nti mu kuwaayo obuyinza n'okuba nti ava mu yafisi ye gyasigazaamu akabanga katono nnyo okusinza ku bigenda mu maaso, agamba nti mwetegefu okulaba nga eggwanga erya Kenya nate litambula mu mirembe n'okuwaayo obuyinza owatali kuyiwa musaayi kwonna. Ali nnengera munaffe seneta we Delaware ono ye munaffe eyateekateeka enteekateeka eza handshake yateekawo embeera nti munaffe Uhuru Kenyatta outgoing ne Raila Amolo Odinga bakkaanya yazze mu ggwanga erya Kenya olunaku olwajjo ne delegation ez'enjawulo yasinkanya president elect n'asinkana president aliko outgoing n'asinkana ne ttiimu ya Raila Amolo Odinga okulabika nti bakkaanya ebigenda mu maaso beringa bitambula bulungi ne transition eno. Naye nali nnengera Rigathi Gachagua runmate wa munaffe oba deputy president elect Ruto yagambye nti okuva lwe bawangula akalulu kano n'okubalangirira president outgoing takubeerako wadde munnaakasimu wadde oweereza ka message konna akyateekateeka speech yenonaga nti oba waali oba taliiwo oba twogeddeko oba tatwogeddeeko ekikulu kya byonna ajja kulabibwakukwaza yafe okola ki okumulayiza mu maaso okutwala obuyinza buno. In fact yagambye ne bwatakikola talina kitugasa si wa mugaso nannyo ne Trump oyava mu ntebe tiyawezaweza Biden tebafunga ebyo bireka sinsa eno kyadde ensonga nkulu okuba nti oyawagira oli ayinza okuba nti bakyalina enteekateeka eya process petition na bichive na benna ayinza okuba nayitakkiriza nti president elect William Samoei Ruto yabawangula ayina kyekyafe naye kiba ino sodi gye bakozesa oba sodi agisigaza ali mu sodi muteeka balina okukola procession ne amegado okukyusa nga tekyetaagisa nnyo oba twogeddeko batatwogeddeeko ajja kujera ateko kubogerako kimanyi nti abasajja banabati okuwayo obuyinza kijja kumuluma akwasa omuntu gadde batakkaanya ate nga ne mu nteekateeka y'abannakenya yabagaa nti ono gwe tuleese kijja kumuluma muli awulire akajiijiri naye nga talina kyakkola. Eziti mu ssaza lya Kakamega nate we bayongezaayo okulonda bagavana nalabye abamu ku bbaala ezimbyewo Barasa yagambye nti bannange kaakati nze kino ntandise ekiwulira batubonereza lwakuba twawagira Odinga naye agenda mu kooti ayagala akakiiko k'ebyokulonda kamuliyirira ensimbi empitirivu z'abadde asaasaanya wakati mu kukunga abantu okusobola okumulonda. Agamba nti kaakati bino bwe bagenda nga bongezaayo buli lunaku era abamanyi ayina okuteekayo akasente bw'asobola okuba ng'afuna obuwagizi